Mr. President, abantu betegufu kuingira mu protest vote era mulimu twakutandika dda kusigaza abokamuko bubiri bokka obokalonda n'okukabanja tulibetegefu ne Mr. President. Wakitegeza tula kukola nsawo ku Gulu Highway Mr. President betegefu. Wakyetagisa kukola ki Mr. President era tukusaba Mr. President omulimu gw'okukuuma akalulu kaffe mulundi guno okutukwasa ffe abaana b'abaluku. President Bombo alimu over 10,000 voters. Naye government eganye at the two municipality status. We have some mockery, omukulembeze kati atufuga yakola directive eyo tuwa municipality netajiwanga tajituwanga. We don't need it now. Mr. President, we're not going to tata. It's okay, okay. Mr. President, abanupi tutunda amataka kulya, tutunda amataka kugenda mu ddwaliro. We don't have anyhow to survive. Kuja ku mumbera yo kutunda amataka gaffe, Mr. President. We've been suffocated for all this time, Mr. President. Abana baffe abagraduates bali eyo mu biyigo by'abawarabu, bali eyo mu biyungu by'abawarabu, bali ebifisse Mr. President. Abavubuka bali ku gate. Musango gwaffe Mr. President kusavinga Amin. Naye I don't see that justifiable enough. We don't see that justifiable kubanga even West Nilers abazaala Amin, they are not in our situation we are in. There is a problem somewhere deliberately to exploit Nubians by this regime, Mr. President. Mr. President, abanubi ebombo 90% amakaga abanubi ebombo tebasobola ku affording 3 meals a day. No kunya sukari, Mr. President, it has become abato n'abagenyi babukamira. Mr. President, 60% of our homes don't have power. Attendance of 40% is enough power, 20% Papa Mabbe, because of the situation, Mr. President. Mr. President, abantu baffe bazze batawanyizibwa mu ttaka lyabwe. Jjukira ffe tetulina lyapa, tuliwo lwa Kabaka. Abazeeyi olwakola omulimu gwabwe Kabaka gwe yabawa. Mr. President, they were compensated or they were rewarded with that land mwetuli. We don't have titles, but there are several attempts of disturbing us, evicting us from that land. Naye alhamdulillah tuze tukolamu omulimu gatukola ki? Gatukolamu ekiguli kitonotono nga tusigalawo. Mr. President, bakozesa these 5% elders using these NRM people who come there calling us all NRM okulaba nga ki batwala amataka gaffe, Mr. President. Mr. President, abaana baffe abawala tebasobola genda muti ku ssomero because of merely not having sanitary pads. Era mujja tusonyiwa bannaye kubanga omuzeeyi wa Kebombo agamba kati omwana omuwala okumugulira paadi n'okugula omunyo gwe tutayina tukole ki? Yesigwe akagoye kuntu tusoboka nti ofuna omunyo. We are finding difficulty to choose that priority, Mr. President. That's why you see most of our sisters dropping out of school, most of our sisters getting early pregnancies. Abana bafa abalenzi tebalina byakola at rampant mu banubi ate nga royo chapa weri, Mr. President. Naye emirimu tetugigwana basically because we are just Nubians. Banagwera mu Nubi musango. Mr. President, tukyalina sulu ku gavumenti eno esuli na mu gavumenti yo taata. Mr. President, mu bintu muganda wa fono petitions yatwala mu parliament, Mr. President, mwalimu
frozen accounts of our fathers because they froze their accounts. Mr. President, we call that a mockery. Mufe wano, mulimu abakadde baffe abali mu police ne mu magye of that regime, but they are not paid. Babatambuza Luweero ku district ku Gombola paka lwe bakuwa Mr. President. Kati babalimba nti no, they can help you recover the frozen account. Who froze them? Mr. President, we don't expect much, or you don't expect anything from this government, Mr. President. For the last 39 years, Mr. President, this government has made everything possible through our respected leaders, elders, and elites to see that we are in this situation, Mr. President. Bafubye nnyo okulaba nga they make our stomachs empty through our people whom we respect so much, Mr. President, such that attention affair na edemu kujuza olubuto, and we should not mind about what tomorrow can bring for us. Mr. President, you are of recent, wakati munako eno yona ye twitamu, Mr. President, I saw General Museveni commissioning a gold mine worth $250 million US, nayenga it is Chinese owned. So if we see these figures and all these things going on in this country, as we ask, what kind of country are you going to inherit to our followers or our young ones? Mr. President, tuyinza okusobola kutuusa Uganda yonna ffe ng'abalumbi naye Bombo ye Mr. President, tutambuddeko naffe wano for the first time mu Banubbi. Tutambuddeko naffe wano mu Banubbi our candidates abeesimbyewo mu bifo byanjawulo under our party. Mr. President, Madesa bamba kulageko ajasituka. Tulinayo Sumaya Abdul Majid, oyo yesimbyewo kuba parish councillor LC3 w'abakyala Nakatonya North. Ne munne Saudi Arati tulinayo ne Abdul Shakur Nasur yesimbyewo Nakatonya parish awo. Tulinayo Aisha Muhammad Lomulawa wali Colombia awo wenyini awo. Mr. President, tulinayo ne Ahmad Yusuf naye kansala awo eyegwanyiza ekifo ekyo. Waliwo ne Abdul Hakim Mustafa Mpakawero. Netubaayo ne Ismail Abdallah Gangama Parish. Netubaayo ne eyesimbyewo kuba district councillor Lubombo Town Council. Lubombo Town Council ye Salima Wage. No. Mr. President, ebifo ebyo byonna emyaka gyonna gyali gya NRM. Waliwo ne muganda waffe Sheikh Habib Adam ew'obulenzi. Tulina abalumbi banaffe Mr. President abeesimbyewo kituubulu awo nobyali naye wuuyo meya. Mr. President, tukwebaza nnyo mu core value emu. We thank you exceptionally. Kale ekisuuse ennyo sinaba bati ekigambo ekituufu. Core value eya inclusiveness, Mr. President. If you see Luciani on your right hand, if you see Rehema on your right hand, netulaba ne Mahadi mumuyita Roman UG omuganda waffe oyo taata okuva ekituufu. Mr. President, government egenda kubeera inclusive nnyo. Banaye wema mulina gavumenti emwagala okuleeta nga mubutuufu ejja tutwala naffe tugattemu ng'Abanubbi ye gavumenti ya Mr. President. Mr. President,
Benayo bafukisolya wano baze bakola emirimu gyeyo. Ab'empisa ennyo ate nga babano by'omanyi kalooka fe kabeeramu. Kaseera katuufu kalooka fe kabeerawo. Mr. President, twaganye okwegatta mu committees endala sira kubanga tuli basosole Mr. President. No, we want to build a structure nga wazzeho obuzibu. Oli atali waffe ayinza okusaanuuka n'aweta. Naye kati ffe tumanyi Mr. President, that's why tukoze ekyaffe wano. Tugende mu protest vote Mr. President nga ffenna tunoze kandogo dudu mutu kyekalibolwa gidamu. Nga kyentegeeza nti bwe banzijjawo bano basonga mbeere Mr. President. Mr. President, allow me to pass these messages, to ask our security personnel these messages, Mr. President. Why do they kill our people? Why do they kill our people? These are all dead people. Why do they kill them? Is it because of supporting Mr. Bodwine? Is it a crime supporting him? Is it a crime supporting a registered party? Why would you keep abducting our people? Yesterday you almost shed tears Gaddafi for committing no crime whatsoever. Butazukuka kuzikiza omuliro ogwo guli wa neighbor gugenda tuuka wano Bombo tuzukuke kati. Mr. President is inaugurated zino kuzambala mu Bombo buzibu naye nga musango tusomedde masomero g'abasirikale ffe kuva primary Bombo barracks, secondary Bombo army baka kati mwetulira naye ogenda samba Mr. President nga beefanyiza muno akafuka okufiira kano kafaanana n'aka military. And you have color problems in your eyes, all deliberate. Mr. President, I have this question also to go to the security men. Why would you keep trying our people, our civilians in military courts, in court martials? Why? Our security people, when do you expect to respect the law? Oh, are you above the law? Unlikely, our fathers, Mr. President, if they never would be, we live with them there. They've been once in power, and what they are going through, everyone knows. So these people who are doing all this kind of shit, nonsense, these people, they are booking a dead end for themselves. Because it's very tough after this government. Our security men and women, do you cease being Ugandans because you're wearing uniforms and carrying guns? Tunauliza jamani. Ukishavaa nani ya jeshi na kubeba bunduki, hapo hauko mtu wa Uganda sasa? What is making them so different from us, Mr. President? For us, we believe is just wearing these things and carrying the other things. I thought it's for protecting us, not killing us, not kidnapping us. Mr. President, we receive threats. But we ask them one thing: if you need Umar, call me to the police station, I'll come. What is the problem? Why do you have to come with drone? Intimidating people. Mr. President, I have also another question for these people. Do they have any other place called home after service? Or they are going to come back to our communities? Mr. President, we've lived in Bombo, very harmonious command of Major Ayub. Mr. President, we've lived in Bombo very harmoniously under the command of late Kazini. Mr. President, we lived very well under the command of Brigadier Hussein Ada. They lived with us well. When did the security got down to this level of killing, kidnapping, abducting, and doing all these things? I thought you have to feel safe because you've seen one.
Mr. President, I think all these questions can be answered politically, not militarily. I think all these questions can be answered politically, not militarily. And I think, Mr. President, I'm very sure you will help us get to these answers politically. Akaseera nga genda mukakapulise katujja kubeerawo. Rasul sallallahu alaihi wasallam bamaseeka batugamba nti yatusomesa omuntu bw'olaba ekintu ekibi okigisayo omukono gwo. Nakikola mu protest vote, Mr. President. Bw'olaba okigisayo omukono gwo okyogerako. This is what we are doing, Mr. President. Naye ate bw'olemerera okyogerako okyegamwa. Mr. President. And as this is the reason why we don't need any call at the parliament for gallery or at the state house for any tip, Mr. President. We are just tired of this regime. Security personnel, you work on orders. But if you're executing your orders in practice, please do it consciously. You have where you call home. We live with the rest of you, with your sisters, with your brothers. Mr. President, we have that privilege that we are living with all of them. So they don't cease being our brothers because they wear those garments and carrying those weapons. Mr. President, edda batuwanga contracts mu Gombo omwo nga bazimba zi women's wing, those officers' mess. They could give us jobs, those casual jobs, and we do. Mr. President, recently baja ne bazimba perimeter wall all around the barracks. Ne bazimba over 20 units of officers' mess. Mr. President, no any Nubian was given even the opportunity of being a porter. That is how deep we are marginalized and segregated. Mr. President, alinga bakole kubo tojasangayo omwana w'omunubi n'omu gwali omulimu gw'okufukako amazzi we bati. They don't want us to see us with any money, such that whenever they come to us with their 10,000, 50,000, we can keep worshipping them. That time is gone. To our respected leaders, elders, leaders, and Mashekh, Mr. President, amaseka batugambanga nti wali ekyo kye bayita kadar. Byonna twasayininga dda mu mbuto z'abanyaffe. Okufa kwange tekugenda kukyuka because I have not spoken anything. Neither am I not going to be free because I've spoken something. No. Mr. President, ate bamaseka bo bennyini kati ate be basinga okutya okufa n'otusinga ate bakulire. Wanna get it? I have these questions for our elders. I have this question for our elders, respected leaders, and the elites. We've been silent for 39 years. Netusirika tubatunuulire kiki bazzaako. Netubeera mu musaalo tusaale for 39 years. What has changed? Mr. President, we have also this question for to these people from our community. They are just 5%, Mr. President. Ekyo mukisa omulungi. Ate banga balina kye bagala okukola bayitira mu ffe oba waliwo omulimu gwabwe wa mercenary batugukole nga bajja they take us mercenaries. Just as we came with Lugard as mercenaries, up to now they are using the same card. Mr. President, all along, those councillors, all these positions have been filled by NRM candidates all these times. Not because Nubians are are getting so much from the government, no. Because they have this thing of tomorrow and Enanti Munubi Munafe. Then they all come under one flag. Flag yellow this yellow flag. Owaye omuntu bwabeera nga Munubi Munafe najja ku flag endala alekera okula Munubi Munafe. Why are they only coming under this flag
ey'abantu abatunyigiriza eyo koodi y'abanubi munubi munafu eyo koodi ey'okututuulamu all the times tukimenyewo bannaye. Naye ekibuuzo kyange kiri eri bo. All this time they've been going to State House and of recent to the Parliament. What tangible, reasonable have they brought to the community? Nothing. That's why we deny that invitation, Honorable Chilumira. I have this question. Eri abavubuka abaffe naawe batiisatiisa nti okuwagira Honorable Kyagulanyi ONUP ojja kuttibwa ojja kusibirwa. Mbuuza, teri community erina limbe ennene okusinga affe abanubbi. Bulijjo bajjulamu abantu ba polisi bokka okutiisatiisa. Baganda baffe bejjeemu obutiitiizi batufugidde mu bintu bisatu: tiisibwa, n'obwavu, n'okutwawulayawula. Mr. President, mu bantu babali wano mulimu abatambuza bendera yaffe eya Nubi Nup Die Hard. Nubi Nup Die Hard bendera gyaba yiri. Bendera eyo etambula buli wamu mu ggombo omwo. Something they didn't expect, but this time has come because we have protest vote ahead of us. Mr. President, tukusaba mu ddoboozi lyo otugambire abakulembeze baffe n'abatukiikirira balekerawo tusindikira emizigiti, batukolere amasomero n'amalwaliro. There is no any dark town along this road esinga Bombo. Mojo kusanga stagnant water that has been held there for over 6 years, but we say we are pro-government. Basing on what logic? Mr. President, tuli bana bya bufuzi tata. Tuli bana bya bufuzi, ate we've never thought of being one. Naye ebiguluma bingi, Mr. President, to coffee, we cannot sit back waiting to see them getting done automatically. This is what I'm calling to Mr. President. Mr. President, abantu bo bano mulimu balina structure zaabwe. Nubian community ye Bombo ekolebwa mu byalo 23. In every village there is a structure eya kunga of 15 people. In every village, Mr. President. In every parish there is a structure, and Nubian community as a whole eye Bombo bina structure for Mr. President. Era bono watu ndakakisa Mr. President tujja bakwanjulira. Mr. President, we have our prayers, Mr. President. Tukusaba Allah agenda kutuza mu ntebe yaffe. Mr. President, ng'otuuseeyo Mr. President, tukusaba nga bw'ozzookola ng'obeera inclusive, genda maaso n'omwoyo gwo taata. Totusosolanga ng'abaana abasajja baziba tukola, Mr. President. Mr. President, tukusaba bw'otuula mu ntebe, Mr. President, lowoozaako ku ky'okutuwa naffe ka municipality. Mr. President, imagine mu parliament erimu over 520 members, tekuliko munubi n'omu. How will our voices be heard, Mr. President? Ate bwe mbeera wano ne ndaba mukulu Waiswa Mufumbiro bannange mpulira ate essanyu ly'amaanyi. This man is inspiring us. Webaleyo taata. You really bring these points mu ngeri yennyini gye twagala fe abantu be twagala batiitiira nga bw'okikola taata. Beera ngaawo.
Mr. President, otula mu ntebe taata bombo nga bombo abanubbi tugenda gikutuuzamu naye bw'otuukayo Mr. President naffe contracts za gavumenti ozituwanga. Imagine ne tenders teri munubbi n'omu ayina yadde ne kasabu contract Mr. President. Tenders bazigaba eri luweereri. Nabuuza mmeeya waffe nti lwaki tuli mu mbeera eno gunanti omulimu guno gwotugamba okukola gwa UNRA neŋŋamba kati oyagala ffe tuwanikire UNRA oba mulimu gwammwe. That's how they excuse themselves from responsibilities. Tubamanyidde abo Mr. President. Mr. President, ng'otudde mu ntebe inshallah entebe eyo kyetumanyi bannayuganda bonna bagenda kukwatirako tula mu ntebe naye ffe abanubbi tugenda kukwatira ddala bombe eyo tulekere President. Oba twagala tutule mu makubo oba twagala tukole ki Mr. President tugenda kikola. Enough is enough. Wala kefini? Mr. President, abaana baffe tebalina technical institute. Abaana bala ababeereyo mu kwaka sira kuba bakyagala nnyo. Tukimanyi bulungi nnyo omuntu bw'oyaka ng'onyuse kiba kiriwo naye balina na mirimu. Naye tebalina any technical institute to skill our youths. The only hope they find bagende bafune scrap obucupa and find survival. Awo empeera mubaka waffe omukyalo wa Luweero Honorable Brenda okutandika juzi tuleterayo byalandi bituyambeko abaana baffe abatano. Mr. President, okujja kwaffe wano twafunye support facilitation ey'okutambula teri mukulembeze yenna tuleese wano Mr. President. Teri n'abafizi yenna tuleese wano tuze ku lwaffe. Mr. President, we bawulidde nti twekozemu omulimu tugenda kujja okusisinkana Mr. President ne batuwa facilitation ne bafacilitatinga abamu muffe n'entambula. Tubeebaza nnyo bannange. Mr. President, tusaba mu Nubian community otereko technical institute kiddamu neera kwa kikulu nnyo. Mr. President, tukusaba otereko ka health center. Tulinayo ddwaliro lyaffe eyo. Dwaliro eryo temulimu medical doctor n'omu bayita Nakatonya Health Center. Oba oliawo babiri mwemu ojja ddirabawo obundi on the roadside. Temulimu any medical doctor, mulimu bannurses bokka. Temuli byuma. Mr. President, the whole Nubian community, we can't even afford ambulance of 8 million. The whole community. Naye batusibyeko mutuli basaide batusibako busibimiza tetuli. Mr. President, tujja kusaba inshallah ng'otuuse mu ntebe Mr. President amasomero gaffe gakoleko taata lwayo lyaffe likoleko abaana bafune emirimu naffe Mr. President. Naye mu nnaku z'ezisookera ddala Mr. President tugenda kusaba otukolere commission of inquiry egenda okulondoola batya be bateeka ba board of directors mu gundi zaffe zino eza community masomero gaffe gano n'eddwaliro lyaffe lino. Mr. President, we believe something fish is going on there. Naye obukujjukujju bwe tukumanyimu ennyo, you will handle that. Mr. President, abanubbi bazze maaso go leero okulabako omukulembeze waabwe naye ate nabo okuwuliriza gy'okuva gy'oli. Bulijjo tubagamba nti bannaye tulinda komandi y'omuntu President. Never do that. President Murabako Divanaye. President Abia busy. Mr. President, how to adjust before you travel to Canada? Now you try to travel achi arrangements is a venture not no. Mr. President, okirize. In fact, nafe twajja katofali kafesi Mr. President. Ku supporting campaigns zaffe oba government eriko egambye nga
President tatudde nabo mu kuteesa tebagenda kukola ki kutuwa ssente nga National Unity Platform. Mr. President wakola bulungi nnyo, wakola bulungi nnyo Mr. President. Era naffe tugamba tujja kukuba amayinja ngende twoze ebintu tupakase naffe tulete katufayise Mr. President. Certificate yaffe yino Mr. President. Teri muntu eyatuwa ssente, teri munabyabufuzi ono yaleeta mutwalo yaleeta ebiri tofaalire ne tugula certificate no Mr. President ya Nubian Community Church. Certificate yaffe yino tata. Mr. President, Babanubi tuli buli wamu. Lulimi lwaffe lwe lumu. Tuwadde tukusaba Mr. President. Bonobanga if you would wish, if you would like, Mr. President, ate tukusaba okyagale to send delegations tugenda tukunga abanubbi b'Ekigumba, abanubbi b'Ekirasa, abanubbi b'Arua, abanubbi b'e Busia, tujja tuukayo Mr. President. Ate wonna otwagalira kukuuma kalulu Mr. President, manyi affe mangi nnyo ate bombo mutono. Mr. President tusigangayo ne tukikola Mr. President. Mr. President, abantu bo badde balinayo akalabo obulabo afa abalubbi ekintu kye tusobola okulaba ng'ekyamaanyi ennyo nnyo 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 Mr. President bagiyita tekirina linnya lya lulubbi buta Peace Magasi ne Tabaga. Mr. President, tukusaba mukadde waffe akuleetere Peace Magasi yo ne mwanyi naffe aleete Buta ne Tabaga yo Mr. President. Abanobe komenti y'abanobe egezaako kuwa president ekirabo kibamuleetedde balina erinnya lye bagiyise nange sikyalijjukira naye mpuliddemu Tabaga ne komenti y'abanobe nga bakulembeddwamu mwami Umaro yabadde ayogera era nga komenti y'abanobe kuva mu bitundu byonna sibombo kambadde nange bombo era oyo wadde Mr. President, mama ewakeyo tumusaba akusavingenga ku bintu byaffe ebyo Mr. President. Era Mr. President, olw'ebyo ebigambo byaffe bitono Mr. President, essanyu lingi ebigambo byaffe bw'obanga onootuwa omukisa, we shall bring a detailed report of all these things we put down to Mr. President. Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga Uganda kunga! Kunga Wanubi kunga! Kunga NUP kunga! Kunga Bombo kunga! Ra! Ja! Assalamu alaikum warahmatullahi. We are so happy to see that President Basumi Nambeko mugambo kwa abantu b'Ebombo tuleko ku masanyalaze taata. People power! Power, power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Banange mutule basebe.
Banange, I'm not sure they understand Luganda. Balumanyi bulungi nnyo. Newe seetawanya na Luzungu. N'obudde bw'Oluzungu tebunnaba kutuuka. Uganda waffe, Comrade Omar, ne timu y'abanubi Nubian community n'okuva e Bombo. Sheikh, bamaama ne bataata, basenior citizen bamuzeeyi baffe, ab'emyaka gyange n'abato, abakyala abanubi abanyirira ennyo basebo ne banyabo ababaka ba palamenti baffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soka nsanyuse, umanye ebiseera ebimu ogamba omuntu nsanyuse ne baga kiringa oli wakubuuza oli otya bulungi ne bwoba oli bubi. Kati kizibu okumanya, kati bwe bagamba nsanyuse muizo kitekenga ya bulijjo abantu basinkana bwabagamba naye nsanyuse nnyo okubalabako bano bimu. Nsanyuse. I'm very honored okulaba nti first of all mwafuna ekirowoozo okujja tusinkana ng'ekibiina naye n'okusinkana ng'omuntu. I feel very, very honored. Ate ne mujja bangi bwe mutyo badde njogera ne Nubian Nubian yangamba banubi naye getting excited naye nga ndozanga bataano. Kati eŋŋambi muli bwe muti n'ensanyuka nnyo bannange mwebale nnyo mwebalira just this gesture, this picture era mujja kunkubayo akafaananyi nga ndina abanubi mwebale nnyo mwebalira the confidence mbadde mpuliriza wano Comrade Omar nga kiputinga very clearly buli community eri marginalized kyebasooka obatekamu ye fear noga man already marginalized kati tunesembereza Kyagulanyi oyo bwe tunalaga nti tulina effort yeteekawo okuimproving obulamu bwaffe bajja tunyigiriza nnyo okowe. That has been the system yeyo mode of operation y'abantu bona of oppressing. But to see that you overcome all that fear, nemugamba wa tuli chiche tuli nemujja associating naffe nemujja okutukyalirako n'okubeerako mu kifuko ekimu nange. Be very, 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 very encouraged. Ebintu ebyo bebityo biwa amaanyi mangi nnyo kana kabonero kali very, very empowering. Now and in the future kufa abali wano kati nkakasa n'aba n'atulaba n'abanubi abali abadde bakyayiniramu fear communicate to them. Thank you very much for that. Of course n'obutakikomya wano naye ne mubeera even more detail ndabye wano certificate yammwe ya contribution bannange kino ekintu kye mwakola kanyongere ekyogereko. This communicates to us in opposing Uganda. Thank you for taking it back. Biringa ebitonotono naye buli muntu gwenda banga ina certificate eno. Yes, tubadde accountable kuba tugamba tukolera abantu, representing abantu, tutambulira amaanyi g'abantu. Negano gemanyi gamwe genyini ate namwe kibawa authority over us, kibawa obuyinza over us. Femudini gyensoma ey'Abakatuliki mu Bayibuli etulaga nti omuntu wateeka ssente ze n'omwoyo gwe gubeera. Is even more accountability that you give to us. Mwebale nnyo mwebalira abasebo ne bannyabo. Miti sisinkanako timu y'abanubi nga bangi bwe bati deliberately ng'ate be organizinze bokka tewaliwo politician aba organizinze naye nga mwe organizinze mwekka. Please know this communicates very, very deeply to me and I'm sure to everybody there. Katino abanubi historically bali connected with all people. Bola bubasanga Arua, bubasanga wa neka jogere menge kusibo wano mwange wenzaliwa. Tifena abanubi tuli historically connected. Nadala abanubi n'Abaganda. Kuba oba oli awo abanubi tebandi badde wano singa si Baganda bakyali ate n'Abaganda tebandi badde wano singa si banubi oba mukitegeera. So that interconnection
katate at a personal level nze obulamu bwange era baze batambulira munalagako Nubian wano ne mugabo bulijjo wanako Nubian nabalagako Jawan my mother's brother bamuyita Hussein Bilal katate nange bwe nakula tugenze tuconnectinga so oli bwabambuuza nga baali bagamba abantu ku bantu betulirekinga nabo nze waliwo omuntu asobola okumbuuza ku trust erimu banobbi oyina kyoyinza okuŋŋamba ku banobbi. I have spent more than 25 years with a friend who is a Nubian era kumanyimwe mumbuulira waba representinga ekifaananyi Nubian kyatulaga kyekyo kyennyini ekyomunubbi omusuuku. So for us we twagala okwidentifying omunubbi tutunulira Nubianly and we know how much whether or not you can trust a Nubian, whether or not a Nubian will be with you through all the good times and the bad times. So that is the identity. Ate nane sister waffe Rama Juma oyo nno y'omu ku batandikawo timu nga kyakuwa na miziki fire ne Musa Bombali okyaba Musa bulijjo nawe oli munubbi kale olaba titubeera ne bannaffe olaba jasi muntu mulungi muntu ali talented muntu alina attributes zakabi muntu alina amagezi muntu ali trustable eventually olaba bulabi nti noono munubbi. That means we are all good people, we are all deserving. Tulina just kubeera identified by our tribe. So njagadde mumanye ti marchers muli marginalized kubanga politics of the day n'ennugu Museveni gy'abayinako naye temulekerangaawo. Never ever stop being proud. Buli muntu yenna muli mu African yandyagadde kubeera munubbi. Omanyi lwaki? The Nubians are the original Africans. Okay, baba original naffe ekitegeeza tuli banubbimu. Ewe muli original. Njagala mbawulira ekintu kimu mu history. The richest man in history mumumanyi? The richest omusajja akyasinza obugagga abantu bukyanga babeerawo bamuyitangani yali Wakabira yali munubbi. Mansa Musa is the richest man. Yagenda Maka okola hijja ne economy ya Mecca yagwa kubanga gold yagenda nga buli gyayita yona bugagga. So that is the legacy. Gwegwe omusaayi okukutambuliramu gweoba weeta bukirambo. So that is who we are. That is what we are as a people. So njagadde nnyo nkibajukize musobole okubeera proud. Mumanye nti ensi yonna wherever there's a Nubian community, they owe it to you. Wherever there's a Nubian community, the people around you owe you so much respect. Mabali wano Buganda mukirabiraawo mumanye nti even Buganda owes you so much respect. Tukola mwereddwa ekitiibwa teyali nsobi eddanga ne taatawo tanabakuzaalibwa Kabaka yaliwo okubakwasa ekitundu ekyo. It was not a mistake. Mwandibadde mweyongerako bweyongezi so si kubakendezaako bukendeza kuba abajjajja bammwe baakola ebyakabi. So mwandibadde mwongerwako bwongerwa. Anyway tujja bitereeza kubanga olunaku lwaleero yes kyogeddeko nti bajjajja bali abasooka baali basirikale bajjanga basoldiers bajjanga bamasinalizi naye temuli bamasinalizi nomo muli ba citizens. As deserving as anybody else. What I am history waffe buli bamu balina gye baava n'Abaganda bennyini ffenna tulina gye twava ffe abasoma history. Bamu bajja with migration, bala bajja na busuubuzi, bala bajja na ntalo, ffenna ne twesanga nga tuli wano. Abaganda, Abachumbi, Abajaluwo, Abanyarwanda, Abanubbi, etc. Kakati bw'oba Omunyarwanda asobola okweyagalira mu Uganda, lwaki Omunubbi teyeyagalira mu Uganda? Abanyarwanda n'Abanubbi
So this just to give you the confidence, give faith. Nga NUP nange ng'omuntu kwentyo bwe mbalaba. Balaba nga abadeserving nga abantu abalala bonna. And I hope muvaana baadde bakyedawutinga muvaano nga ekimu kibirivinga. Yes, muganda nga kyogeddeko nti abantu ebiseera bingi bagezako bavictimizinga olwa failures ezimu eza former president Idi Amin. Naye nga tonnaba kunnenya olw'ensobi, lwaki tosooka nompa credit olw'ebirungi? Lwaki tebagamba mu abanubbi mwatuzimbira amalwaliro ku mulembe gwa Amin? Lwaki mwatuleetera n'empoma satellite nemuzimba ne barracks nemuzimba n'enguudo? Ne kubanga kalica yaabo abatufuga batekinga over teba problem tebagikomya ku political elite lwali balwanagana nabo ne bagireeta ne ku bantu. Ekyo no kyali deliberate kubanafuya kuba making accountable to them, but most importantly okubanafuyanga abantu. Bweno regime namo nakiriza baagala nnyo community nga zinafuye basobole bafuga. They don't want strong communities, they don't want proud communities. Wabo be proud, you're going to demand for better education, you're going to demand for better human rights, to be treated better. Ogenda kuba oyagala nawo sani lujja kwa oyagala abaana bo bave ku level yo beyongereyo ate balibo baagala mbere nga just like you put it namusasula busasuzi misolo na kuba brainwashinga kugenda kulonda kiringi. But thank God generation eno yabuuka, generation eno eri bulungi. So teri bulungi mu mbeera naye eri bulungi mu ndowooza. Njagala ekimentioningeko nobody should make you accountable. If they cannot give you the credit for the gains, they should not blame you for the failure. Mungeri yemu era nakyo kikozese maybe communicating era tribes and others. Ekyo kiina koma ku mulembe gwa Museveni guno nti failures za President Obote sizaabalango bonna zize ng'omuntu. Museveni akoze ebikolobiro bingi era tugenda mujjako naye abanyankole tebagenda kusasula bizibu bya Museveni, tebagenda kubonaabona. Bakikozesa nnyo okuthrowinga fear nti Bobi Wine bw'anaatekinga over mujja kubonaabona. Museveni waliwo omunyankole gwe basasula tribal allowance. So ebizibu bya Museveni birina kuba bibye. Oba oliawo yengeri gye tugenda okuzimba ensi yaffe ng'abantu benkanankana to ending this vicious circle nti kakati ono president abadde mu bukulembeze avuddeko kati abakabirayo bagenda kubonaabona n'ab'eddiini ye ate n'omulala bajjako. Ekyo kiggwe once and for all. Nsanyuse nti muganda wange ayogedde ku inclusiveness. That is what we believe in. Naffe tukidemonstrate nze era abantu abalala lwamma bwagamba nti bw'aba tagambye kabirayo tosobola kumanya. Nubian bw'aba tagambye kabirayo tosobola gamba nti ono yenkana bw'ati ono ate fena we are equal before and under the law. What a Muganda can do, a Nubian can do. What a Munyankole can get, a Nubian can get. What a Musoga can have, a Nubian can have. And the reverse is true. Equal. Bwetyo bwetukiriza kubanga tumanyi nti omuntu mu Uganda empya alina kubeera identified by the content of their character. Bwe mba nkola emirimu bulungi, it does not matter my tribe or my religion. That is what is required for that Uganda. So bwetyo bwe tujja okubeera. Era njagala n'okozesa omukisa guno okuba paintingira ekifaananyi n'okulaga ekifo ky'abanubbi mu Uganda empya kigenda kubeerawa. Awo wennyini kwayitepo. Awo wennyini waakolerera. Tekigenda kuddamu kubeera nti omwana omunubbi alina genda ne bamurecruitingira Karamoja abuzebuze. You will never have to hide your identity. Ojja kubeera n'eddiini yo perfectly and confidently. Ojja kubeera ne tribe yo oba ethnicity yo proudly. Ojja owninga erinnya lyo
proudly ojja kupracticinga culture yo proudly ate ejja kubeera protected, preserved and respected. That is what we believe. Kubeera munubbi ate tulina kubeera shy ku criticizinga regime eyo eriko kuba mwe muli batono mwe muli bangi. No, everyone is a citizen, everyone will be a citizen. I thought it was important to mention that. Muganda afa kyogeddeko nga communities endala zonna tubeera misrepresented. Nammwe kisoboka okuba misrepresented. Geno behind the curtains muli oppressed, muyisibwa bubi. Naye ngera bakolonialist bwe bakolanga ne Museveni bwakola ajjamu mwe n'agamba kakati wana banobbi kasita nfunayo Moses nfunayo n'abaleeta bwe n'abaliisa, the rest thrown under the bus. Bwatu bwakola mu buli kalica ne wana ewaffe Buganda bwatu bwakola kasita afunayo abatono. Ekyomukisa omulungi ffe kakati tulina our own voice. Bwagenda mu bakatuliki anoonyayo abatono, bwagenda mu basiraamu anoonyayo abatono, n'anyigiriza abalala. So that changed when we told people they are on their own. Singa kibadde kyakulinda nti ani akulembera abanubbi kati ani religious leader oba ani cultural leader, oyinza okusanga nga kyanditutte emyaka 10 oba it would never happen ne tusisinkana ne twogeramu. Naye everybody should be free to associate. Everybody should be free kasitoba nga tomenye etteeka n'erimu. Tukola nze again nsanyuse nnyo okola nti wa meeting. Now, finally, comrades, besides the misrepresentation kati mwe muli wano ate nkakasa bangi nnyo abatasobodde kujja nemwogera nabo eyo. Biseera ebimu tufuna omukisa netwogera nabo, biseera ebimu kati waliwo omuto wange badde simanyi olina munubbi kyaliwa kati kitandise okufuna ennugu. Lwaki abakabi bonna banubbi? So buli omu gyali apulayinga role. Kino ekizibu tekiri ku banubbi bokka bannange. Bw'ogenda mu Western Uganda, every community yonna eri oppressed. So kino okukikyusa, everybody plays a role. Everybody way forward eriwa. Tumanye amazima ate tugayigiriza abalala. Sensitize people. Omuvubuka oyo ansanyusa nnyo, mulaba ku TikTok, muvubuka banaye mumukubireko mu ngalo. Muvubuka muto ne bandibadde bakozesa okubuzaabuza generation yaabwe. Gayinga kagezi kano ngayogera ebituufu. The same way bwe tuba tukola. Let us normalize it, tukifule fashion okumanya amazima ate ogabulira. Bw'oba obuuse buuse omulala. The first weapon is knowledge. The very first weapon. Kasita omanye ekizibu n'omanyisa n'abalala baba tebakyasobola babuzaabuza. Ne bw'aba elder wammwe, ne bw'aba mukulu wa ddiini, ne bw'aba mukulu wanono, najja n'abagamba kino mumutula maaso nemugamba naye muzeeyi washeeka si kikyamu kino kiyambirawo abantu baffe n'abo abato abajja. So know and sensitize others. Step number 1. Step number 2, organize. Aga bwe organize nze ne muntuukako wano kusobola okuorganizinga ne mukola n'ebirala. So organize. Tewali kituukawo by accident, tewali kituukawo by miracles. Yes, faith sometimes tumanyi nti Mukama waffe Yesu yakola ebyamagero, yakola miracles. Neze mama wange yankuza ngamba God can only do for you what he can do through you. Katonda kyatakoze ng'ayita muggwe agenda kikola. So kkiriza Katonda koyise Katonda atukolera ebintu nga tuwadde amagezi tubikola, nga tuwadde amaanyi ne tubikola. So kozesa amagezi n'amaanyi n'obudde Katonda bw'akuwadde onoobigatagata kujja mu miracle. So organize and finally mobilize to connecting ffenna. Good enough kino ekiseera kye tuliko ab'e Buganda bamanyira bakwatagana, ab'ebusuga bamanyira bakwatagana, abaawa katulinamu ezi communities eziri everywhere. Kati mwe muli
Uganda yona muconnectinge tukole ebyakabi bimusigenda bibagamba sicho ya tukyuse bineri nze ekyogerako era nsaba n'omubategeeza Banobian community ntize gwe mulaba wano NUP yampadde kaadi okubeera president. So nze ngenda okubeera presidential candidate wa NUP. Njagala okubasaba obuwagizi bingi nnyo bye tuyize mu birungi by'abakulembeze abaatusooka ne mu nsobi zaabwe. Ensobi zaabwe tetusobola ziddamu, naye ate ebirungi byonna bye baakola tujja bikola tubengere mu maaso. Tuyize nnyo kati bananyize amini wammwe mu tayimu eno. Ensobi ze sisobola zikola naziyigamu, naye ate nayiga ne mutima gwe yali alina ogw'eggwanga. Ate nga tatya, ate nange ndifondya ng'amini. Musobola okuneesiga ne tumuvinga together ng'omuntu. Kino kibagamba nga omuntu, naye ate era nga NUP mutuwagire. Kinsanyusiza nnyo nti abakulembeze bangi abayimuse ne mu Nubian community okwesimbawo okwata umbrella eyo tuwangule, n'abalala mu bagamba obudde tebunaba kugwayo. NUP y'Abasoga, y'Abaganda, y'Abanubbi, y'Abamusungu Muganda, y'Abanyankole, y'Abateeso, y'Abakaramoja, y'Abasiraamu, y'Abakatuliki, y'Abalokole, bonna. So own it. It is your home. In the National Unity Platform, regardless of your tribe, regardless of your culture, regardless of your gender, you can become anything and everything, including president of the party. So anything mugifuniremu emirembe, it is your party. Own it, lead it, spread it, be proud in it. N'ebigambo ebyo basebo ne bannyabo nja beebaza nnyo 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 olw'ebirabo ebirungi Abadi agenda kujja, agenda kwogera ngenda mugamba Abadi eno giraba eno alina kuntekerangamu kabaaga negulusa natekiso. Banaye mwebale nnyo, mwebale ddala olw'okujja, mwebale nnyo olw'ebirabo, but most importantly mwebale nnyo okwagala ensi yammwe. I'm only playing the part. With your support tusobola okukola ebintu bingi nnyo era tugenda bikola. Mwongere okwagira abaana bammwe gye tuli, era abanubbi be tulina abatono, mutwongera abalala, mwebale ddala kumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Mr. President, otuwa ku masanyalaze era n'okusiibirabo byaffe. Mr. President, sirina we neesimbyewo ng'omuntu kubanga tukyali mu kujjawo kali nti akunubi tukawe munubi munaffe twagalaka wa kibiina ku luno ate twetegeka 2036 inshallah mwazo tula mu ntebe tujja kusavinga ffenna ensi yaffe inshallah. Manyi prayers teziggwawo naye waliwo kano kembadde nerabiddemu Mr. President, scholarships zaffe tetuzifuneza abanuti tetuzifunirako yadde bw'otuula wali Mr. President mu ntebe yaffe eyo otulabanga ddala Mr. President. Scholarships zaffe zijja ntonotono tuyamba bazitwala eyo manguke ganjumanyire bazitumbira ate nga bakozesa bano ba 5% betugamba bano we call them Trojan horses. Bakozesa okukola kyotufutubalirako naye alhamdulillah tuse batuufu bannaye Mr. President muwulidde atusiime. People power, our power. Omukulembeze akkiriza mufunemu ekifaananyi naye, so tujja kugenda ndooza wali ewagazi tuyimirire mu bugazi bulungi akafaananyi tukafune.
amasimu era nago mugenda gafuna wapi ya gali wano amasimu wali abantu basobola oba after the picture His Excellency President Kyagulanyi Ssentamu ava kusinkana community y'Abanubi nga bakulembeddwamu Omar olunaku olwaleero bw'atyo ebigambo ebiwooma bibagambye baga nti NUP yammwe buli kimu kyammwe mulina okuba nga muri free bagambye own it, love it, spread it and tell the people the love that we have for you. Awadde ekyokulabirako naddala nnyo abakulembeze bazze akola nabo alina abakulembeze bangi bazze akola nabo amuwadde ekyokulabirako abanubbi bangi abali mu firebase abanubbi bangi bakoze nabo okuli Nubian Lee ate agambye nti alinayo ne kojjaawe ekisinze okunyumira nti President bwe lwaba ayogera ebiseera ebisinga buli community abaamu n'abantu be agambye nti alinayo kojjaawe mu bitundu ebya mu Banubi. Abanubi basangibwa mu regions nyingi bw'ogenda mu Arua gye bali bw'ogenda mu bitundu ebye Jumani Gulu gye bali bw'ogenda Zombo gye bali naye abasinga batera kuba identifyingira mu bitundu ebya Bombo. Olunaku olwaleero basanyufu nnyo nkugambye bayina vibe Fanyon tulwawo okufuna abantu nga balina vibe nnyo bagala people power, our power, people power. Kunga Nubian kunga, kunga Bombo kunga, kunga Kyagulanyi kunga, kunga babaka ba parliament kunga, kunga obuwanguzi kunga. Seme people power, people power, NUP everywhere, NUP kunga Banubi kunga, Bombo kunga, Arua kunga, Uganda yona kunga, kale ndoza mbeere bulungi bannaffe Abanubbi okuva Ebombo gye bawangaalira bangi nno bawererako ddala bazze n'ejje lyabwe tebateeseteese okulwanirira obuwanguzi bwa Kyagulanyi 2026 bagamba bo bali ready buli kirasa bagenda kukikola oba kukola kyo bakola kyo balina kukikola basobola okununula bannayuganda n'ensi yaabwe bakooye okubanga babonaabona okubanga ebintu ebibabbiddwako bibatwaliddwako tebakyabirina ebyabaweebwa Kabaka ettaka lyabwe litundiddwa liweddewo babuulibwa bazze ng'ejje okwegatta ku National Platform Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okulaga nti no balina solidarity gyali balina ye era nga bazze kulaba nga bajjako gavumenti ya National General Kaguta Museveni mu bate asooka yagalira mu nsi ye. Mwebali baganda ffe Abanubbi kyemukoze kya mulembe nnyo kyemukoze kyamaanyi nnyo era mutukoledde ebirungi bingi mulaze ensi nti ate Kyagulanyi ye option tewaliwo kirala kyonna bannayuganda bonna. Kali tujja kuba tuddamu eno meeting ebadde yakwatagana
Mr. President, kyetubadde twagala okumanyako ensisinkano eno ebadde egenderedde kiddala. Okusooka nsanyuse nnyo okusinkana baganda baffe abanubbi tuva kusinkana Nubian community ng'eva Bombo. Ensonga zaabwe bazituusiza Comrade Omar Bilal yannyonnyodde ensonga zaabwe ezimu ku zo era batusuubiza okuwa full document about the same. Eno meeting ebadde yakwatagana badde baze kutulaga buwagizi kutulaga nti nabo bakimanyi bali mu Uganda newankubadde banyigirizibwa kutulaga nti nabo bali part of the effort oba bali wamu naffe mu kaweefube w'okukyusa eggwanga lyaffe buli omu ali eyagaliremu era nga tukimanyi nti abanubbi be bamu ku communities ezisinga okunyigirizibwa mu Uganda nenge ekyo tugenda kukyusa inshallah. Balina ensonga ze ba raisins ensonga ng'ez'ettaka n'ebirala ensonga ezo mugenda zikwasaganya mutya? Ekisookera ddala kye tugenda okuteekawo bwe bwenkanya mu Uganda abanubbi nabo bannayuganda ng'abalala era omunubbi waba anyigirizibwa amateeka agaliwo oba agabeerawo ku kiseera ekyo galina omukuuma kyekimu n'omuyamba kyekimu ng'abantu abalala. Ekyo tekiri bwe kityo, ekyo tugenda kitereeza. Ekyo bwe kinaaterera byonna bijja kutereera buli omu afuna obwenkanya. Tugambye mu kulwanyisa obusosoze mu ggwanga abakulembeze abayita baba bazza emisango amawanga ge baba bagiramu temujja kubeera nga mugeze muizo bakaseera. Okusookera ddala abakulembeze abaayita bonna tetubatunulira just na nsobi zaabwe nene ebirungi bye baakola okugeza President Idi Amin kituufu alina ensobi ze zeyakola naye ate alina n'ebirungi bye yakolera eggwanga. So abantu abava mu kabira yemu naye oba mu ddiini yemu naye toyinza basiiga kifaananyi kya nsobi zokka omukulembeze oyo ze yakola wabula bw'oba oyagadde balabira mu kifaananyi ky'oyo omukulembeze tandikira ku birungi bye yakola otandika obbanenya olw'amasomero n'amalwaliro n'enkulaakulana gye yateeka mu ggwanga. Naye ffe tulowooza nti community omukulembeze gy'aba avaamu tevunaanyizibwa ku ebyo bikolobero by'abaakoze. Mu ngeri y'emu njagala okutwala omukisa guno okukyasa ati nga nti mu Uganda empya baganda baffe abanyankolo bava mu Western Uganda tebavunaanyizibwa ku bikolobero bya Museveni byakoze. Museveni ebizibu bye abivunaanyizibwako ng'omuntu era n'omuntu yenna yena ebizibu bye abivunaanyizibwako ng'omuntu. Zi community zirina okuhiiringa ne zikwatagana ku abo bannayuganda era abasaana okuweerezebwa nga bannayuganda. Yes, abanubbi mbakubiriza okusooka okumanya nti bannansi nabo batuuze mu nsi era Uganda bakwatako era ebizibu byabwe bwe basinga okubimanya n'olw'ensonga eyo babeeyo beenyigire mu kulembeze basobole okusitula amaloboozi sigabo bokka n'ag'abantu baabwe. The meeting was a cordial meeting. It was a cordial visit. It was a solidarity visit from the Nubian community, from Bombo, Wasia. They brought us some beautiful gifts. We are very happy, but most importantly, we like the message that was delivered through Comrade Omar Bilal, which we took very seriously. He promised that they are going to also deliver a document. We shared pleasantly, but most importantly, the message, the common message of freedom and liberation and justice and equality for every Ugandan, whether Nubian or not Nubian. You talked about not attributing problems or challenges to the tribe rather than any. Absolutely. We talked about not attributing the failures of former leaders to the communities or tribes where they come from. The Nubians in their presentation mentioned that many times they are oppressed on account of coming from the same ethnic group with former President General Idi Amin Dada. And in my communication I asserted it that yes, we know that President Amin had failures, but he had achievements as well. So before you attribute his failures to his ethnicity, why don't you attribute his successes and achievements to his communities too, if you are to, judge and condemn or attribute everything about him to his community?
In the same way, we communicated to all other communities, including those in Western Uganda, the Banyankole, and all those in Western Uganda, to be confident the failures and crimes of General Museveni must not and will not be put on all people from Western Uganda or Banyankole. No, they are for Museveni as a person. And every Ugandan is accountable to their failures as an individual, not as a community. Yes, I did not only challenge them but encourage them to take part in leadership. Everything is determined by politics. You best know the challenges of your community. Therefore, present yourself to speak for them. If you don't show up, nobody will see you. And if you don't speak up, nobody will hear you. So speak for your people. Thank you. Thank you very much. Umar. Tandike n'amannya n'ekyoli. Amanya Umar Mustafa Bilal. Okusomoozebwa kutufukoitemu ngaffe abanubbi okusosolebwa. We are marginalized from all appointments in the government. For Abanubi, we are discriminated. For Abanubi, we are misrepresented. For Abanubi, we are neglected, I mean exploited as well. Yes, we have issues of land. Vanubi, there have been several attempts of grabbing our land, and Vanubi, of late, they are using these money lenders, taking out our land, and through people whom we respect so much, through them, the elites, the elderly, whom we respect so much, these people have been used as Trojan horses to exploit us. With their frequent visits to the State House on behalf of the community, and of recent to the Parliament through Honorable Chirumira, they really didn't represent our voices. Of all the things they request for us from the government is they ask for land for cemetery. They ask the government to give us a Costa bus. We don't know for what, as a community, for what, for honestly. And they ask the government to give us 100 millions, sure, as a community. No. Nubians, we have issues of unemployment, issues of marginalization, issues of brain drain. Our health centers are in very poor state. We don't have our scholarships, we don't get scholarships from government. And the few we get, we hear that they are sold elsewhere. And as Nubians, we don't have any technical institute to skill our youths. And that has made us to lose a lot as a community. As Nubian community, you may find most of our ladies dropping out of schools, and most of our ladies going for early marriages, youth in drug abuses, not because of their choice, because of the condition the government has put us in, through using those elites and the elderly. The issue of Idi Amin. The issue of Idi Amin, we've been misjudged for serving Idi Amin. We hope that's why we are marginalized, because for what reason honestly would we be put into this life or into this condition. But of late we asked ourselves, no, if really it's because we served Idi Amin, how comes those people who really gave birth to Idi Amin, the West Nileers, are not in the same condition we are in? We are in the worse condition than them. We say that it's because we don't take active engagements, or we don't engage actively in politics. That is why we've been marginalized or neglected. It's only through politics that our voices as Nubians can be heard. And we are happy for our councillors who have shown interest in contesting for our party tickets, NUP. Of late, even their compromise, why don't you come for independent? They say, no, we have a party, we represent, and we want our voices to be heard. Since NUP is a party of the oppressed, that is why they came, no, we have to represent the voices of the oppressed. Thank you. Ettaka Ssaabasajja Kabaka lyatuwa oluvannyuma lw'okwetaba mu lutalo lwa Buganda ne Bunyoro. Ettaka eryo tuze tuliwangalamu bulungi, naye ettaka lyo weeriri
twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka mpozi bagali tunyagako mu maanyi gaffe amatonotono ge tukozesezza tukyali maintainize naye kati mu ngeri ya njawulo nnyo bazze mu ngeri y'okuwamba y'okunyaga oba n'okukozesa bamane lenders okutujjako obutaka bwaffe. Twebaza nnyo gavumenti y'e Mengo kulaba nga teerabira abanubbi. That's why up to now we have Omuchise Owanubbi mu Mengo. Though we're not sure how he's representing us. I think he's not representing us so well. Okay. Ssaabasajja Kabaka tumwebaza nnyo okubanga ettaka lyaffe tukyaliyina. We are very tusanyukira nnyo Ssaabasajja Kabaka. Ate Ssaabasajja Kabaka tumwebaza okutuwa ekifo mu Mengo. Gavumenti ya Mengo tetwerabiddeeko abanubbi. Etwabamu omugaso era tulina Omukiise waffe Mengo okwawukana ne gavumenti ya Mwami Museveni gye tulimu eno. Parliament yonna erimu ababaka abasuba mu 502 temulimu munubbi n'omu. Ssaabasajja Kabaka tukwebaza nnyo taata. Mulowooza bani abayinza okubayamba? Alright, ali ku Ghetto TV erinnya nze Buganda Ronald Mugenyi okuweereza. Njagala okukakasa muganda wange 5 babadde mu kasiisira ako nga bazze okuloopera President Robert. Kale muwulidde abaganda baffe abanubbi ensonga baziwaddeyo bulungi, ensonga bazikakasizza era babulidde eggwanga abo bayimiridde bo nga bo abanubbi. Baagala kimu nkyukakyuka bakola nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensonga zaabwe bazikwata era bazimuloopedde zonna na biki baagala abakolere era nabo kye bagenda okukola. Tebaagala nti kubawa buwi abagana basooke babeko kye bakola bajja ku gavumenti National Kyagulanyi naye nga atudde mu ntebe abakolere bye basabye oli waggwa.